Abazadde b'essomero lya Kiwanga Church of Uganda Primary School esangibwa mu Ggombolola ya Goma mu disitulikiti y'e Mukono baganya omukulu w'essomero Joyce Wamala yabaweerezeddwa nga bagamba nti omuntu ng'ono tayinza kubeera n'abaana baabwe olw'enneeyisa gye babadde batamulongoola bulungi. Omukyalo oyo gwe mubaleese wano nga head teacher kale mpulira yafulumirako ne ku gataliiko nfuufu oba kituufu ebikolwa byazaakola muzze mu birondoola era mumanyi empisa zajja yeeyisaamu mwe lwaki temunoonyereza lwaki abazadde gye yava eri baamugoba. Atulizza olukiiko olw'amangu mu kanisa ya St. Thomas Church of Uganda mu Kiwanga olw'okubiziddwa akulira olukiiko lw'essomero olufuzi Charles Wampamba nga yambibwako omupoliisi w'emisindye Reverend Wilson Kiseka. Bakiri olukiiko lugenda mu maaso ng'omukulu w'essomero yeetolerwako ensonga ali mu ofiisi ye yeekubira simu era ng'aganya okubaako kyayogera ku nsonga ezanjiddwa abazadde. Poliisi ng'ekulembeddwamu Osi w'Esseeta Gaston Tunamasiko ezze ku ssomero Osi n'ayogerako n'abazadde bano era ng'ategeezezza essomero lino liri mu mikono gya gavumenti era nga yina obuyinza obwenkomeredde okukyusa omukulu waalyo. Tulemerwa kumanya bano bakozi ba gavumenti. Gavumenti balina ku buyinza. Ekyokulaba kukatinze mu mukozi w'Esseeta. Abantu bajaga kyazeni kyajja. Naye singa gavumenti eresi kugenda abantu twanswalize. Omwengala gasobengana ki? Bantwala. Njakuba ekikolako kyala. Abasabye bakkakkane kubanga kyebakola kigenda kufiiza abaana baabwe ate nga banaatera okutuula ebigezi by'akamalirizo. Kigambibwa nti endoleeto ku ssomero lino zimaze ebbanga lya myaka 2 nga zino ziva kuba nti lyatandikibwawo kanisa ng'eyagalayo ebiragiro ate nga kino tekisoboka kubanga yalikwasa gavumenti kati yerivunaanyizibwako. Okusinziira ku poliisi bagenda kutuusa olukiiko olulala olugenda okwenteebwamu n'abakulira abakozi mu disitulikiti y'e Mukono ssaako bannaddiini abakwatibwako okulaba nga bagonjoola ensonga zino. Abazadde olwedda abamu batandise dda okugyamu abaana baabwe mu ssomero. Abaana essomero ligenda sigala nga jjereere nga kalu. Omusomesa Joyce Wamala yagobebwa ku ssomero lya Reza Primary School mu disitulikiti y'e Mukono mu mwezi gw'okubiri mu mwaka gwa 2013 era nga naye abazadde be baamugobayo nga bagamba nti bamukooye. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.